Byakomyewo ebyo ne pasita. Byakomye awo nze kasana mugamba ne mugamba bambi wekiti ne wekiti alayika yakitegeera n'abeera nga akireka lw'ensonga enkulu si yakubeera ku muntu yakumutegeeza just bambi tunyigirizibwa mu ngeri emu oba ki endala bambi. Okay. Kawempe constituency obusiraamu Muslim fraternity twaviiriddwako omuntu waffe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiki oyinza okwogera ku mugenzi Seggirinya oba kiki omujjukirako nga gwe mudra? Seggirinya Mr. Update. Abadde musajja happy man. Jasi mukama obudde abumutuusirizaamu awo n'asibwa emyaka 92 ate n'avaayo n'abeera mu bulwadde butawona paka Allah wamujjubudde. Abadde humorous nga muntu abantu be abeera mu bantu musajja wa ground naye bagamba abantu we batera buwangala bambi Seggirinya seyawangadde emyaka 37 eyo bujji wano eno mu byaffe politics waffe wawano abantu bakulira ddala ne munna abadde musajja nga ali fit chata atenga fit mtuwa ne Mungu wati wageze ate zagira byakiyaya agira byaba yagadde ate nyumirwa abantu be Kawempe my home proud Kawempenian ate nawe yakufuga ndowooza yabadde antwala bambi saba Allah bagumye kubanga omuntu wamwe mwamulonda nga mumulondesa ngalo kitegeeza yabali ku mutima. Allah amujjudde Allah agenda bbawamu ekisinga obuki obulungi. Nedda abantu bo baagala nzija kyoyagala gwe kujja ntasooke tulindeko nze nganze sooke ntulemu ne kokasi yange tulabe mudra abantu ki abaagala nino very reasonable nnyo nasoma buli kimu nkimanyi ate nga nze mbadde muntu waabwe abantu okumala ebbanga baagala kiri mu bigambo byabwe abantu baffe abasinga abeeru abalunzi abasinga era nti bali saidi waffe mudra totufuga speed naawe bali saidi ze ewaffe. saagala kwawulayawulamu nnyo mu bitundu naye ewaffe eyo Kawempe abalonzi b'e Kampala gye bali. Bw'otunula abantu abaliwo kati abo boolaba nga naye baayinga kubanga tubamanyi ffenna nga baayinga okubeera ku kya MP aliwo gw'olaba wamma nga yayinza okugezaako. Sibaagalira ddala kubanga bambadde balinze Seggirinya ffe lwaki olinda munnaffe nga nawe ojaffa lwaki temuwagadde kumulwana nga waali kitegeeza abadde akyakolera abantu fiiti